Abalimi mu district y'Ebundibugyo bali mu maziga olwa kasaanyi okubalira ebirime byabwe. Akasaanyi kano kazi katawanya abalimi bitundu bya Buganda ekyavira ku ne gavumenti okussamu obumbi buna n'ekitundu okugula eddagala okufuuyira ebirime. Abalimi abasinze okusoba emugombola ey'emirambe nyakuwanga Kooonoonye emisiri egya mwogo kasooli amatooke n'ebirala. This is the second month but it has been attacked by that pest. So people of Bundibugyo, we need to be prayed for. Mukiema ijite byokabe kutweta byakulya byona byamaliku kuwerekerera. Abalimi bategeeza nti bagala gavumenti bayambe kuba bandiremera okulisa famire zaabwe olw'akasaanyi okutaama. Tutule na bombo y'okufuirya bukobu nene mbali nkuvuga mu bajugu gule munomba kyonka tutule na bombo. Munyambe mugube ku nyamba na bukonezi bwa mubazi kufuere kuguba kwebe kubengo. We don't have food. In fact, where you feel like getting food, but it is being destroyed. We pray for us. Sunday Godfrey agamba ntombaka wabamba kawunti Richard Gavabusi agenda kusinkana abakwatibwako mu gavumenti babayambe. Especially the Ministry of State for Agriculture. Atusema abantu n'abalopera. In fact, n'ababulira ekiri mu Bundibugyo. Adman Sakanga yavunaanyizibwa ku by'obulimi ayagala gavumenti ebadde erinakozesebwa mu kufuuyira ebirime basobole okutta akawuka. Of course, as a district we have a constrained budget. That's why we had to cry out to the central government for assistance, and they have duly done that, their part. It's now on my part to make sure that I go and bring what we have recommended. Robert Kule yakusakidde Kule ku Bukedde TV.